Omuntu ave ekyazanga nga nnyina yafa n'ekitaawe najja mu Kampala. Oyo talina kyafiirwa. Beba wala abakwana nakuweereza noodles. Nzina muno musimu. Naga Junior ndabye bwenzitowa. Girls send me their noodles. Kati omuwala watuukira okuweereza obwerere bwe. Tomulabangako takumanyi just munyumya oyo mote. Is capable of anything. The last degree of madness is being naked in public. Eseri semba yoli obugwi bw'eddalu kweyambulira mu bantu. That's the last degree of madness. Eranze buli wenda omuntu omuwala inanga mukwana nosindikira noodles obwerere bwo wetukoma. Kati abacha aswala ki? Abacha atereka ki? Omukazi yenna ekitibwa ky'omukazi gye buva ne gye bulaga, it's her body, mubiri gwe. Tagujajamya, tagulagalaga buli omu. Nika sibanyi kiki kiri mu bawala b'ennaku zino. Balagako omuwala akulagako naga Junior, I'm like this. Notwala mbutuufu ng'olabyeko. Balinga batembeyi. Ba mu bino bye twatwalanga abawala n'omutuusa mu kisenge nga you are anxious. Kuba oyagala olabe. Omuwala ono yakula oba tonnamutwalanga yakulazeeko ddi. Kati kiri eri ggwe. Ensonyi zibaweddemu bannange. Ensonyi yesize ezo story ezibaddeyo. Shiba ne Cindy. Nze ekindeeta mu show ya Shiba ne Cindy kulaba out of it. Shiba jagenda okwambala. We pay online sex. Nzo online sex yannema. Nali njagala mutryingako n'ebyagaana. Mbungo oli eyo mbunga nange ndi eno kati. Nze bano online sex yagaana. Waliwe na mwala yali abingamba. Junior, give me money, we play online sex. Nze namuga I play on the physical. Sizanya online. Wagala kunziba. She had long distance relationship. Nazo zaagana. Ntize nkwagala ng'oli bweru. Namwe abali mu long distance relationship mukifunira muwa. Mboli wano Uganda nayo yagala omukazi ali Canada. Byagaana. Banezo zannema. Zanema era bakadama bajja ne banga Junior, can you love me? Namwe can't love somebody I don't see. Muliye mwoza muri mulongo distance relationship. Bakazi bamwe bali eno babalia. They are eating your women in peace. Oliyeyo, I have a girl in Uganda. I'm in Canada. I'm a doctor in UK. Mukwano doctor we UK. Okuma byoya byaswa. Kubina bivubuke bisiba majimu. Abaana betega. Ekiri ku swimming pool ennaku zino. Era nze sinza bana mukazi nangati agenze kuuga. Pulita Nicola abasajja yali abajjawo. Wano kwa Kamwesi wano. Egayaza wano. Kwa Kamwesi we basiba. Ku swimming pool. Swimming pool yafuuse kimansulo. Abasajja batuula wali, abaana ne bajjira mu bikini. N'olaba amaaso ne gakuluma. Kati ng'omuntu akubira. Nda anti mukuba kiro. Video call. Junior, who is in the house? Nenkulambuza ennyumba. Nengo omuntu ali wansi w'ekitanda. Kali baba. Zagizo kubera mulongo distance relationship nze.
byanneme ebyo omanyi mukopya nnyo ebintu by'abazungu. Whites are naturally, they have those personality traits. They have honesty. They are trustworthy. Abaddugavu temuzina mukopa nkopi. Wane ekibuze mu Uganda, trust and honesty. Abatebogera mazima. Akati nzo wasange mwebyo. Luyali. Tuwa nganyo okuwasa. Kakalaamu mukazi we yamufukidde ekizibu. Muka Kakalaamu. Amwinamu omwana omu. Wabula gwe muka Kakalaamu kankubulire gwe muwala gwe Totumanyira manyira. Kakalaamu abadde takuwa sente wano. Kakalaamu yakusabadde omwana wamulemera. Kati ekyaleese obuzibu Kakalaamu genda UK. Omanya abakazi balowooza mbu omusajja bw'agendako ebweru bw'aba afunye sente. Musajja Kakalaamu ye muntu gwe mmanyi ali simple. Naye oluwala lumufuukidde ekizibu. Nze kyovula nga sizaala. Kakalaamu ne wisdom nze kyovula nga nkyaga nnyo okuzaala. Lwa biwala ebyo. Omuwala akufuula bizinensi. Mbu Kakalaamu talabirira mwana. Abadde tamulabirira. Yakwate milyo ne bannange abakazi muswaleeko gwe luwala gwe va Kakalaamu. Oba ekikuyombyo oyagala gundi kwepiica yogera. Omanya abakazi mwine ekyo ekizibu. Oyinza okuba oyagala kwepiica naye nga toyogera. Kakalaamu alabiridde omuwala oyo. Oba banne abavubuka abalungi obalwa tufune embaki z'abawala. I don't know in this country. Bambi abalenzi bolabanga balungi bali sipo bagwa ku damage z'abawala. Kakalaamu tamanyi kuyomba. Kakalaamu musajja watu is a responsible man. Ayagala nnyo kawalake. Ne waba akwata video Kakalaamu atambula n'omwana we. Oluwala nyine lwavuddeyo kwa kati lulowooza mbu Kakalaamu bwe yagenze UK mbu yafunyeeyo mbu omuwala omulala. Abakazi mwejjeemu ekyo ekintu. Nze kye kiŋŋanya okuzaala. Omanya abakazi abakansi b'embuto gwe nga si zange. Eyasebe namuteera mbwa. Mbu Junior mo pregnant. Ne mga kamwege. You are what? Mbu Junior mo pregnant. Bobo yagala nkukuba emigga egikuta jangu anga nti you are pregnant. Mbagambira wonze sizaala ate ne mama yabingana. My mother refused me to play sex. I'm still young. Noonya omwana wa kitaawe saa kumanyira. Nze nina n'obudde bw'abaana. Mbu omwana apamye. Nze mbeera omwana w'apama. I'm in my peace. You guys, nze sina budde bw'abaana. Mbu omwana akaba. Nze situla omwana nze. Baganda bange bonna bazadde apart from me. Era abantu bagamba mbu Junior ndi musiyazi. Nedda sikuba nti ndi musiyazi. I'm not ready for a kid. Sagala kwebonyaabonya. Nzonzo kukubira simu mbu omwana apamye mbu mwagala pampa. Kawaliwo ebibuuzi nga nja biwulira nga nina emyaka 4. Kunjagala muggo okulya obulamu gwe. Onzize mu stole z'abaana simanyi obwosi bumuluma. Yeetaaga okulaba ku jjajjaawe. Mama wange abeera abiŋŋamba. You know my mother. Nterugenda ne mulaba buli lwasante. Ne mami yantamye ebiboozi ebyo. Mama yantamye agaboozi g'abaana. Mbuzaala omumpi. Junior zaala omwana omumpi. Ne mugamba mami. N'amaanyi gennyini agazaala sigayina. Nga noonya gye gava. Mbuziraawo bannaaye mutuleke. Nze ninga shiba. Ebyokuzaala mmye. Era tujja wange noyambu Junior you slept with me. I have your kid olinga nebbi. Eno jita nasali nze nina ebitanda by'abaana ewange. Ku muzigo kwensula ate nnyongereko ekitanda ky'omwana nze tamali. Life yange nkeera buli kumakya kunwa breakfast sawa 3. Nenzirayo mu buliri. Nenzuka sawa 8 nenaaba. I drive my car. Nenyenda cafe Javas. I eat lunch.
bwe mala okulya lunch nenoonya wisdom kaye kasoko abo abali mu entertainment media tunyumye. Then sawa 10 awo mba mu sauna kunyiga massage paka sawa 2 nga noonye baala weriri nza sina weekend. Every day is a weekend. Lero Monday nakoze nze Monday jifuula Sunday gola biko tomanye gwe Monday jifuula Sunday nze sina weekend. Ato jonkuba abana gwa abana nga bamenya siba mwana apamye siba mwana akati obwose bumuluma atira ddala ba baby abo nze sina gasula mu ddwaliro. Sina budde bwa kusula mu ddwaliro mbusibanya tulinda mwana ate abasawo bakitsussa. Teri musawo atabidde mu ba baby kwa amanyi muba mu mwagala. Omusawo atandika okwegeza ebintu ebitanyuma omwana ajja kumera endali. Omwana mwina simanya okumuwa nabaogera we bidagala ebitaliyo. Kumba ab'omu ddwaliro n'aba pharmacy bakolagana. Omwana no mutamwawira agenda kumera endali. Bambi ne mutya nga teri ndali. Abantu nga baliridde mu ba baby sente. Ajana akatunulira ka baby. Wamorusi ba baby babera ne stress. Baiza abantu batamanyi babies have stress. Ba baby balinga ambwa. People should understand even young babies get stress. Environment mwabali. Ayinza okuba ensiri oba ebikubi muluma. Envunza. Baiza ba baby abatekisinga balwazo omusujja nvunza. Envunza. Jiga erwazo omwana atepte musola kitegera ati nvunza ye muluma. Era buli wobo nazo omwana omuto mukebere eno mbigere. Kati deni bwafuna temple change eri waggulu jokire envunza emuluma mwete mugiraba olutuka mu ddwaliro bamuteekako macupa g'amazzi. Ninga kintu kitono nnyo wamma. Envunza ye muluma. Abaana batonga mu banaaza mbakebere ebigere. Envunza zimanyira. Nze envunza yalumako omwana wa muganda wange. Omwana yakaaba. Tumutute mu ddwaliro bamutatteko ekipa z'amazzi. Twazuula leete nti yali envunza. N'engatto ze mwambaza abaana zibeeramu ebiyenje. Lwakuba babebi teboogera. Ojja mwambaza engatto ng'erimu ekiyenje ajja kaaba. Gowooza omwana yalwadde. Ne babebi tebaagala baboggolera. Abana bato balinga ambwa. These young dogs. Nze nakola developmental psychology. Bamwita batya? Yes, developmental psychology. We twasoma ebyo eby'abaana. Baby baagala nnyo bright colors. Kyo ateri lugoye lwa mwana muto luliddaalo. Baagala nnyo moving objects. Baby gwe muteekera ebintu ebitambula mu bbanga ajja beera waawo amalewo olunaku. Babebi bayawula batya ba mama baabwe. Baby alinga ambwa amuwe emmere gwayagala. Embwa yonna mukama waayo yagiwa emmere. Kyokola embwa za poliisi bwe bagireeta ngantu omuntu omu yagiwa emmere mpaka bulamu bwayo. Embwa tesobola tegeera mukama waayo nga buli omu agiwa emmere. If you want to tame a dog, give it food nga gwe kennyini gwagiwa. Ejja kutegeera kati ne baby waali. Amwagala amusekera amuwe bbeere gwayagala. So akati nze amanye eby'abaana. I can't produce. Tenziraawo mbuku mwana. Abaana mune bafuna stress ba baby. Environment gye mumuteekamu ematalinga. Some mattresses teziri fit for babies. Zinyiga. Lwakwagwa omubiri gwo gwaguma tosobola gulira ati guno omufaliso mubi. Waliyo emifaliso specifically for babies. You know when you don't get enough sleep you get stressed. Because stress is a body reaction towards stressor. Era waliwo omuntu angamba Johnny yandi stressed twale eri tebasobola alaba stress. Stress is a chemical reaction. We just see symptoms. No omuntu naga but you look stressed. Bannange. Never namwe musomeko. You can't see stress. Stress is the body reaction. It's a reaction towards the stressor.
Kati how can you see it physically? You see symptoms. Omuntu abamubikira ati mama wafudde ajja kaaba okaaba ye symptom eraga nti ali stressed. So stressed tumulaba mbu physical you know stress. Amwe temwasoma. You did go. Amwasomera mu bisomero ki? So kamalirize ne Naija. Your story jensemba ebya Uganda mbimazi. Ate sagala nkubira simu. Mbu Junior wayogedde ki nyoko byantumye. Saa kummanyira. Manyima ina nyolo rugezigezi. Sagala nkubira simu kubye nayogedde. Siri isimu. Musoko ofuna amasimu. Junior wanjogeddeko buli gwenjogeddeko mu program eno genda mu court yompa wabiri. Saa bintu byakummanyira expect this from this country. Wama abe Naija bamaze ne bagoma ambassador we France. Naija yagobya ambassador wa America negobo wa Bufaransa. O America ye yagenze. Aganyo no wa Bungereza ne yagobeddwa. Bagobye basatu. O America wa France ya aganyo genda. Ambassador wa France aganyo okufuluma Naija alutumeta muje bamuwadde weddeko. Kati abe Naija kye bakozo kimanyi tebakayanye naye. Basazeko mazzi na masanyalazi. Afrika. Katonda alabika gye yasembayo okutonda. Afrika. Ambassador we Naija amazzi n'amasanyalaze bagamusazeeko. Abe Naija anti aganye okufuluma eggwanga lyabo. Yaganye okufuluma. Ko boganye tetukayana. Mumusale k'amazzi na. Era wenjogerera ambassador wa France mu Naija talina mazzi wadde ga flashing toy. Abafirika munete bakaya. Naye Afrika. Kale ngedi gye musaraka ambassador omulamba ow'eggwanga nga France ne musaraka amazzi n'amasanyalazi. Bamugambye afulume yaganye. O America ye yagenze. No wa Bungereza bafulumye bo mirembe. Ampuliriza France enoonya lutalo na Naija nete nalufuna. Ero ambassador wa France okugaana ofuluma Naija. Baagala aba Naija bamukwateko bwe bati France efune weetandikira. Jukira France yali yesize ECOWAS. Jukire mundu za France zatuuka dda mu Nigeria. Waliwo video gye baalaga. Nga Abafaransa batadde ebyokulwanisa mu Nigeria. ECOWAS byeyina okukozesa okugenda okuba Naija. Naye ekizibu lwaki ECOWAS eruddewo okulumba Naija. Mu ECOWAS mwennyini mulimu amawanga agatakikkiriza. Waliwo amawanga mu ECOWAS. Erisooka ye Chad. Gwo gagamba tusigale nga tuteesa. Kwakati mwezi mulamba. His Excellency Bazumu eyali president wa Naija bamuza wabbali. Kati of course mu ECOWAS mwennyini mulimu disagreements. Kati basobola gena mu lutalo nga bo bennyini tebakwatagana. Jukira olwedde gali amawanga asatu aga ECOWAS galabula dda. Mali, Burkinabe oba Burkina Faso ne Guinea. Era balabula dda nti singa ECOWAS erumba Naija, Mali, Guinea ne Burkina Faso zigenda kuyingira mu lutalo. Kati ate kyasinga okutiisa ECOWAS ekirala ly'eggwanga Algeria. Algeria nsi y'amaanyi ekwata kyakubiri mu Afrika. Mu Afrika, okay, mu Afrika tupima economy ne military. Uganda ojja gisanga nga eyina amawanga mangi gensinga mu maje nete ine economy. Tovula tebagirankinga waggulu. But UPDF jeri amaanyi. Ne turankinga bibiri. In fact bibiri bisatu. Ebireetere ensi okubeera nti eri strong in the international arena. Geography, location y'eggwanga eryo. 2. Economy. Kwanga entalo zonna bazirwanisa ssente. Omwavu talwana. 3. Military. Military tugenda ku mwina amajameka.
mwina byakulwanisa biri technologically advanced bitya kyovula ba Israel kawanga katini Israel yenkananga kalamoja ne bagirwankinga haire okusinga mawanga manji kwa yo equipments ebyokulwanyisa bikirimanyi Israel ebiyina wadde ntono kakati we go babakola analysis we go deep into that ekyo ku training amajega mwejegafuna. How much is your army trained? How far do they go? Special force ya mwekola training na mawanga chi. So ebyo byonna. Kyobula mawanga nga Bungereza. Gari ranked wagulu olwokuba special force ya Bungereza SS is one of the best in the whole world, the mother of all special forces. Ye ya Bungereza. Zona special forces, the daughter forces America, simanyazi Navy Siru, zazimbibwa ku SS ya Bungereza. Nichuba analysti wona bachimanyi. So n'olwekyo ebyo byonna kwa mu Africa Egypt ya soka is the African superpower. Geography ya Egypt nungi eri ku Suez Canal, which controls the world trade globally. Ebyamaguzi byonna biyita ku Suez Canal. Byonna. To Egypt is important. To Egypt name Arab Bridge is a power. Name BRICS bagiyise. Tebayise Nigeria. I know temanyi lutalo luliwo mu BRICS wakati wa Egypt ne Nigeria. Nigeria yesinga economy mu Africa. BRICS teyabayise. Egypt bagikiriza okuyingira BRICS. Ne bakiriza Saudi Arabia, United Arab Emirates, ne bakiriza Argentina ne Iran. Nigeria tebagikiriza. Kadi wengama ati Egypt ye African superpower. Chitegere chemba ntegeeza. Nti nemu BRICS mwenyini babakiriza. Nigeria tebamuyise. Owokubiri muba superpower kwa Africa Algeria yaddako. Algeria. Owokusatu South Africa. Owokuna Nigeria. Bebo ba superpower ba Africa abana. Awoza Angola nezigoberera zi Ethiopia. Kakati Algeria esalagana ensalo ne Niger. Algeria yagana ECOWAS okulumba Niger. Kakati ngoina second African superpower Algeria. Yegaseko Mali, yegaseko Burkina Faso. Olutalo teruba luwangu. That war can destabilize the whole of Africa. Singa ECOWAS erumba Niger. Olutalo lugenda kutankula Africa yonna. One, displacement of people. Balefeji bajja kusasanira amawanga. Emundu ngabola bebyali Syria. Emundu zijja kusasana. Zigwe mikono gy'abalabe. Hence causing anarchy. Ate kitundu cha Sahara region cha West Africa mulimu ba terrorist ab'omutawaana, mulimu Al-Qaeda, ISIL jeri, Boko Haram jeri Nigeria. So kijja kuwa omwaganya these terrorist organizations okusumbuwa amawanga ago. So ebyo byonna ECOWAS yabitunuulidde. Nti olutalo lujja kutandikira mu Niger nete lujja koma Niger. Ojja kusanga nezi Nigeria zigana zonna zifunye ebizibu ze Senegal. Kwa ECOWAS amawanga agasingamu amaanyi gali ana. Nigeria was colonized by Great Britain ne Ghana ze tuta Anglophonics countries. Then netujja tuba ne Francophonics. Francophonics ge mawanga aga colonizing bwa Bufaransa nga Senegal ne Ivory Coast. Bebo ba superpower ba ECOWAS.
Kyovola babe bali bajjako president wa Gambia Senegal ye yakuliramu zonna enkuŋŋaana za ECOWAS zaatula Dakar mu kibuga ekikulu ekya Senegal ku luno nga bakuba Niger zitudde mu Abuja e Nigeria. Lwaki Nigeria eri interested? Muntu ayinza okumbuza Junior, lwaki Nigeria eri interested okulumba Niger? Nigeria ina pipeline eya gas gye badde ezimba. Pipeline zino ziri bbiri. Gas ave Nigeria nayite Niger nagwe Morocco. Nigeria egenda firwa sente epitirivu singa pipeline eno ebeera affected. That's why Nigeria is involved in this war against Niger. Lwa pipeline. Kwa Europe yetaga gas. So, nebirala bingi. Nsegira. Ethiopia was included in BRICS. Ethiopia bajikiriza. Bakiriza Ethiopia, Islamic State of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, ne Argentina. They are trying to fight American hegemony. Stegera. They want to end the power of the dollar. America ebadde tufugalwa dollar. Tobole badde sobolo tutekako sanction fenga tetugiteekako. So n'olwekyo Uganda yo nga tebannagiteeka mu BRICS. Ebya Uganda President Museveni yabadde ajaguza emyaka 5 mu bufumbo. We congratulate you, His Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, for having achieved 50 years in marriage with Mama Janet. As Bazukurus, we are really blessed to be alive when you are celebrating such a recommendable achievement. So we wish you the best, members of the first family.